tewali mukisa munsi muno ogwenkana okuba ng'okyassa omukka ogwabalamu. It's a rare blessing. Edda nnyo nali manyi naye kati ŋŋenda nkula ndowooza njiga y'ebipya. Gino emyaka ebiri ngizeeyo ekipya. Nali manyi nti abantu bafa omwaka guggwako bubi nnyo. Abantu bafa nnyo ng'omwaka guggwako abooluganda. Simanyi oba naawe wakigenderera. November, December abantu bafa nnyo. Naye okuva le baatukuba amasasi ng'ennaku z'omwezi 2. Nategeera nti abantu bafa nnyo ng'omwaka gutandika. Ekyo kyali kya mwaka guwedde. Naye guno naawe laba ennaku ze twakatambulako January ono. Laba abantu abaakafa ng'omwaka gutandika. Laba abantu abaakafa baakakubikira abantu bameka. Ate abalala bafudde nga tebakwatako naye nga bafudde. Omwezi tegunnaba kuggwako ogwa January 2025. Laba abantu abafudde. Now listen to me. Olowooza guwo waddeyo okyogira ng'okyaliwo.